Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Fuwanyo. Hello. Fuwanyo. Are you playing? Afande Mukambwe. Weewaawo mukulikeeko mukuumulamu katweyongereyo n'amawulire gaffe agakigudde waani ate tulabe biki ebigalimu. Omwana ow'emyaka 9 atomereddwa emmotoka ekika kya takisi nemuttirawo ng'akabenje kaneeno kagudde mu ggombolola y'e Kayunga era abatuuze ne basaba okubongereramu ampusi mu luguudo lwabwe. Omusasi waffe yabaddeyo Kabituwe Mbujuvu. Akawuwo ekikangabwa kibuutikidde abatuuze ku kyalo Nsotoka mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. Motoka ekika kya takisi ebadde wenyuka obuweewo bwetomedde omwana ow'emyaka 9 n'emuttirawo olwo yo n'emalamu omusubi. Omwana n'ategeerekesa lya Ssebayizi nga yafiiriddewo abadde atumiddwa bakadde be ku dduuka wabula motoka n'emusanga mu luguudo n'emusaabala. Wana batuuze basigadde mu kwemulugunya nga bawunikiridde olw'akabenje kano era ne bavumirira abagoba b'ebidduka abavugisa ekimama ate nga mu kifo kino bwe batomeredde omwana ono waliwo n'essomero. Twagala hampusi ezitegeerekeka kuba tuli ku masomero lino koona kati tukole tutya abaana baffe abasoma. Bano ate bakyukidde abakola oluguudo luno olw'obugulumu bwe bateekako bwe bayise obw'omuzannyo ng'emmotoka tesibaamu wadde ng'ekayitako. Bwe bateekawo bw'amasambe temuli makulu w'emmotoka akuba nkube lwaki bateekerawo hampu nnene tetusaba kubalina abaana basoma we basomera ku ttala. Basabye poliisi y'ebidduka okuteeka obupande wamu n'obugulumu ku luguudo luno obumala olw'ensonga nti waliwo essomero ate nga batomererawo abantu bangi era nga bagamba nti poliisi bw'etakikole bo nga batuuze bakwekolamu omulimu ekintu kino bakyekolere. Tibalina bye baateekawo nti hampu ziri awo ate nga bitundu birimu abantu bangi ab'emmotoka bennyini tebagoberera mateeka bw'ava eri akomaga bukomaga esipiidi gyagiramu tagikendeeza acceleration gyagiddemu gyagiramu. Omu ku beerabiddeko n'agaabwe akabenje kano kagwawo atubuulidde engeri musaayi mutono gyatomeddwamu era nga waliwo n'omuserikale w'ebidduka alabiddwako mu kifo kino ng'akuŋŋaanya ebisigalira by'omwana ono ebibadde bisasanya wakati mu luguudo. Empulira ekintu nga kivuga tu n'enziruka nzigendabe kiki ekibaddewo kaakati ngenze okutuuka wano nga nengera omwana bamukoze eki bamutobere naye nga takisi zibadde zitukanya nga waliwo n'endala egigoberera nga zidda ku lw'ejjinja teziyimiridde kati tetutegedde takisi ki namba ki etomedde omwana waffe. Afande Ogwanga ayogeddeko eri abatuuze n'abasaba okukuuma abaana baabwe obulungi wadde nga bino byonna abadde abyogera wakati mu batuuze okumuleekaanira nga bagamba nti bajja kwekalakaasa singa poliisi tebaterawo obugulumu. Ate tetugenda kubanga tetulina poliisi etugenda kubanga buli miteemu senga abazadde tubeere nekitukola ku baana bano abato. Oluvannyuma poliisi ekuŋŋaanyiza ebisigalira by'omwana ono omulambo gwe ne gutwalibwa mu ddwaliro e Kayunga okwekebejjebwa n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mukiibi kameramaani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kitalo nnyo ddala tubadde tusaba abavuzi b'ebidduka mulekerawo okuvugiza ekimama ku nguudo. Abakola emirimu gyabwe okumpi ne Clock Tower mu Kampala be baguddemu ekikangabo bwe bazudde omulambo gw'omwana omuto omuwere yazaaliddwa nga tannatuuka nga bagusudde kumpi n'oluguudo. Omusasi waffe yabaddeyo Kabituwe Mbujuvu. Entiisa ebuutikidde abatuuze abakolera ku Clock Tower okumpi ne Sawa ya Queen mu Kampala
bwe bagudde ku mulambo gw'omwana eyazaaliddwa mu kiro ekigeeseza olunaku olwaleero ng'ono yazaaliddwa omukyala tannakitegeerekeka n'amusuula mu kifo kino. Abatuuze abadde bazze okukola emirimu gyabwe bwe basoose okulaba omwana ono kyokka ng'ebyembi abadde yafudde dda. Bano wakati mu kwewuunaganya nga beebuuza yakoze ekikolwa kino eky'ettemu bagambye nti okusinziira ku ndabika y'omwana ono abadde ali mu myezi nga 6 era nga buli abadde atuukayo mu kifo kino abadde avaayo mu ennyamivu. Koze mutemu nnyo eyakikoze. Abamu ku batuuze ABS TV beeyogeddeko nabo balaze obwennyamivu olw'ekikolwa kino ekyakoleddwa ne bagamba nti waakiri omukyalo ono yandizadde omwana ng'amaze okutuuka okuzaalibwa. Mukyala n'amusubya omusajja nga atulise banga bebi naye tekyandisoboka okugyamu ako ka bebi omusayi obusaye n'agusuulaawo. Bubaka kibo abakyala bano. Tekisoboka. Mulabirira abakazi bannange, mulabirira abakazi waba alina olubuto omufeeko. Bano era bategeezezza nti abasajja abeesuulira egwa Nagamba mu kulabirira abakyala babeera bafunyisiza embuto be baviirako embeera eno olw'abakyala okusoberwa nabo ne basalawo okukola ekikolwa nga kino. Olubuto ye biba bikoze eki biba biwedde n'asigala kwenoonyeza ssente eziba zimubuuze kati kukola ekyo nga kyabadde talina kukola ekyo. Basizzaawo ne tugamba mulamu omwana oba mufu, tomutuukako omwana nga mufu. Naye bambi omukazi yakoze ekintu ekyo yakoze kibi n'abasajja bambi muyigolabirira abakazi. Omukazi agamba alina olubuto n'omwegaana kati yaggyemu olubuto yalusudde wali kati oba ekintu ekyo tunakikola oba tutya simanyi. Ddala bannanga atasobola kubeera na lubuto kulukuza okutuuka okulugyamu ebyabasajja biveeko ebyobukuzaala byabaavaako empete gyeziri famire gyeziri episo gyeziri kibi kyonna gyekiri agende mu famire bamukuba empiso okusinga okukola ekikolwa ng'ekyo. Bano basabye abasajja okufaayo okulabirira abakyala baabwe kino kiyambeko okwewala ettemu ery'engeri ng'eno mu mbeera y'emu abakyala bakubiriza abakyala bannaabwe okufaayo ennyo nga beegendereza abasajja be bafunamu embuto ate baleme kujjamu mbuto kubanga n'abo abaana babeera ba mugaso. Ekyabasajja abangi banoonya future ya mwana. Banoonya future ya mwana singa oddujjamu muwaba abasajja abangi ne basobola omulabirira. Nzeewo kumwagala ne neeteekawo nampa olubuto mba nina oluzaala wabula si kulugyamu ate nsuule emyala. Abakazi mukoze kibi nnyo ate nkimanyi omukazi wa wano si weewala. Afuna olubuto omusajja n'amulekawo n'abonaabona nalwa agenda okulaba nga talina gyakola yagenda kubeera na mwana oyo okusalawo okukola ekikolwa ekyo. Oluvannyuma poliisi y'oku Kasaawe etuuse mu kifo kino era bw'etyo n'eggyawo omulambo gw'omwana ono ne gutwalibwa ku poliisi wabula negana okubaako kyeyogera olw'okunoonyereza kuwaayo okwebakanya nakwo. Kitanda Ronald yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Wano ku ABS TV tuvumirira ekikolwa ekyo era nyongera okubajjukiza abalabi baffe abalungi nti olunaku olwaleero tugenda kubaddiramu amawulire gaffe ag'ebifa mu nsiko eriyo yenna eyalisubwa olunaku olw'Emmande. Katweyongere n'amawulire gaffe. Poliisi ya Flying Squad e Kawempe eriko abavubuka beekutte nga banene badde bateeberezebwa okubeera ababbi era basangiddwa ne namba plate z'emmotoka eziwerako wamu n'ennangamutu z'abantu ate awo nga kwotadde n'ebiso. Omusasi waffe yabaddeyo kabitulage mu bujjuvu. Poliisi ya Flying Squad okuva e Kawempe nga igatiddwa akawatala ebyokwerinda mu kitundu kino bakoze omuyiggo kubabbi abamazeeko abatuuze mu kitundu kino emirembe naddala ababba n'amapuleti za mmotoka nga bano bakutte omuvubuka Robert Tumwebaze wamu ne munne Lawrence nga bano basangiddwa mu bitundu ebyenjawulo n'ebintu ebiwererako ddala nga n'amapuleti, amasimu, ebyambe bikozesebwa wamu n'ebintu ebirala ebiwerako omuli endagamuntu z'abantu. Nsigwa zituddeyo n'otutwalayo netugenda tuzipiikingayo zonna nga tuli mu mmotoka ya RPC netuzijjayo nenkuleeta wano. Ekikwekweto kino kiddiridde bakyala kimpadde bano okulumba nga ebikomera by'abantu ne babbamu ebintu ebyenjawulo nga bamala okubibba naddala namba puleti za mmotoka balekawo ennamba z'amasimu omuntu kwayinza okubakubira n'okubasindikira ssente basobole okubaddiza ebyabwe. Ez'abantu zino ogulangule oba ozibba ku bantu. Robert Tumwebaze omu ku bakwatiddwa annyonnyodde obukodyo bw'akozesa okubba ebintu bino so nga munne Lawrence bw'abuuziddwa
yeekandaze ng'agamba nga ye bw'atali mubbi. Nangalo ekibizinesi okimaze mubanga ki? Okola mulimu ki mpozi? Rodas bakola biki? Ojja tikkira wa? Boogere paka kya ono nga y'omu ku bayambyeko poliisi ku muyigo guno agamba nti tumwebaza ono si gwe mulundi ogusoose okukwatibwa wabula n'akubiriza abatuuze okwasiza awamu n'ab'ebyokwerinda basobole okulwanyisa obumenyi bw'amateeka okubumala mu kitundu kino. Waluli n'ebizibiti n'abajulizi abalamuzi b'e Nabweru ne bamuta katusabe mbu ku luno tajja ajjamu kukwatibwa. Ate ebyo nga biri bityo RDC w'e Kawempe Deborah Nabukenya wamu n'aduumira poliisi y'omu kitundu kino basobodde okutaasa Ssemaka Lubega John ne bamuza mu maka ge gy'abadde yagobwa abaana be ng'ono bakozesa olukujjukujju ne bamugoba mu maka gano ne mukyala we omuto Resta Nasuuna era babadde basula mu muzigo. Bamujja mu makage wanekanyanya bamunyesanga omwenge ne bamusayiningisanga endagaano litutunda amayinja mu kyalo bamusayiningisanga amataka masoko tosamanya nti abukola yewombeka amaaso ga muntu wamutunulira agamba olimba naye basengula ebijja ne basibula abakuumaddembe bano basoose mu lukiiko omubadde abafamire eno wamu n'abatuuze abasobodde okubatabaganya. Mukyala wa muzeeyi Resta Nasuuna n'ategeeza ng'abaana bano bwe bagoba mu maka gano nga bagala okugatunda mu mwaka oguwedde era nga muzeeyi bamubuzaawo bubuza ne bamukweka mu kikomera nga bamukaka okukkiriza okutunda ettaka lino. Nasanga matovu afulumiza ebintu byange byonna nasaabisanga mu byonna nga n'obulyanga agusibye n'enjuba ng'agisibye kiraba ng'agamba nti wano kitawe tanjagalawo era batundawo kati tukomezaawo we wano kati gano ge makaago Bano RDC avumiridde ekikolwa kino ekyakolebwa abaana bano era n'alagira muzeeyi adde mu maka ge Bunnambiro ekintu ekikoleddwa. Ebintu ng'ebyo badde mbasaba ebisigadde tusooke tubisse ebbali ng'omuzeeyi awantu otugamba nti nange bwe mba njagadde kutwalira kasukaali muzeeyi ngenda kanyanya ne mmanya nti muzeeyi abeere waabeera disenti. Olunaku olwaleero tugenda kuddiramu eggulu lyaffe lye twalaga olunaku olwa Mande ery'ebifa mu nsiko. Neggulu lyaffe eryo katuwumulemuko tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tovaawo. Fuwa nnyo. Alo Mukambwe fuwa nnyo. Are you playing? Afande Mukambwe.